naye nga tutandise n'ebigenda mu maaso mu nsi byetaga okuba nga omanya tulinawo amawulire amabi aga Dax Vibes. Yagudde ku accident. Omwana ono muyimbi era abadde n'akayimba akakoledde ddala obulungi I believe akakoledde ddala obulungi omwaka oguwedde akayimba ne Vinka ate era nga alinawo akayimba era akapya kafuuse ensonga. Mwattu babadde bali ku express okusinza ku kyentegeddeko badde ku express nga bavuga naye nga bw'omanyi bino ebimotoka bino ebikola enguudo ekimotoka bo si be batomedde ekimotoka kyazze ne kibakoona ne kikoona n'endala awo ezazzeeko ne zeekoonagana emmotoka endala 3. Sinakindi lwakuba kalaga waawadde ennyo ga Dax Vibes naye oyinza okwesaga nga ate ababadde mu mmotoka endala ate bo baakoseddwa nnyo n'okusinga ababadde mu eno emmotoka Dax Vibes yabaddemu. Ababadde mu ya Dax Vibes bo baavuddemu balamu bulungi nnyo naye nga bw'omanyi nti shock kikukanga shock eba shock kikujjira bw'oti n'olabanga okutya okwo wandikiiso tekuba kutya kwekanga n'ojugumira abamu bajjamu n'omusujja abamu balwalira ddala mu eyo moment n'abanga teyetegera tannamanya kitundu kikikoseddwa ku mubiri gwe n'ekyo naye baavuddemu nga balamu era mukama mulungi teri ali mu ddwaliro ku bo era twongere okuba nga tubasabira munnange ensisi eyo gy'ofuna tomanyi bw'okinnyonnyola naye ensisi esobola n'okukuba n'okusinga bw'ofunebwa ku mubiri so baavuddewo nga balamu bulungi nnyo naye nga ate n'abalala ababadde mu mmotoka endala nabo baakoseddwa kale twongere okuba nga twesabira era kyekyo kye tugamba bulijjo road safety nti nga BBS Telefina tubasaba mwenna abavuzi b'ebidduka bw'obeera ku luguudo weegendereze gw'oyinza obutakola nsobi omulala n'akukozesa ensobi nga bw'olaba abo bwe baabadde kakati ne express eyo Northern Bypass yonna yonna gibale kale bypass yonna gibale nga bweri ebifo ebimu nga bwe tubadde n'abagenyi bagenda basaake amataala ku bifo ebimu ku express yokka naye ne wasigadde enzikiza nnyingi abantu tebeeraba n'ekirala bamu obudde obw'ekiro tebalina mataala bulungi bannange kwegamba emmotoka ziri ku luguudo nga buli omu yamanyi lwaki eyiye eri ku luguudo twongere okwegendereza mufube okulaba nti temukozesa bannammwe balala nsobi mbeegayiridde bw'olaba nga tolaba gy'olaga ng'oli muvuzi wa kidduka bambi tovuga togendayo funa woopakinga teri akutumye gy'olaga funa gy'opaakinga ne baba bakutumye okutaasa obulamu bannange kikulu nnyo ofune woopakinga ate ebirala obirinde oluvannyuma bw'olaba nga aliwo ekitateredde ku mmotoka yo abantu mukoowa ne mwebaka kati oyinza okwesanga oyabadde mu kimotoka ekinene ng'oluusi bambi akooye ennyo akoze n'akoowa nnyo neye kyawa mukaawo tuba tumulumye asumagira bw'agira amazzi neye yisa mu maaso ne bigaana ebyo byonna Telefina ekugamba nti okukuuma okuba nti tetufuna bubenje ku nguudo tufe okulaba nga twegendereza so kakulu nnyo era kakwate naye nga Dax Vibes ne banno twongere okuba nti tubagumya era tubasaasiddeko nnyo nalabyeko nga omanyi kyandibadde kibi nnyo okubanga essaawa eno twogera ku mugenzi but God forbid mukama tusaasidde nti ate mulamu nalabyeko nga bamuteekateeka brother we Mickey Wine yadde amuteekateeka weekend eno yennyini nga amuteekateeka okubanga akola his very first wedding appearance and performance oba okitegeera nga amuteekateeka okubanga aperforminga ku mukolo gwe ogw'embaga ogwasookedde ddala mu janeye ey'ebyokuyimba. It was very interesting. Kyanyumidde nnyo nga amuteekateeka era oluvannyuma ne tumulabaawo nga amaliriza n'amaliriza omutegeka obulungi n'agenda bw'atyo n'ayimba akayimba ka I believe n'akuba abagole endongo era weewaawo nawe ne basiima kale ebyo bwe bityo bwe birikkiriza mukana akaseera ate eyo nkugyeyo kansooke nkole ku nsimbi katono nnyo Bethel Covenant College abateekamu ensimbi ate awamu ne bannaffe aba Parks Junior School kankole bwe nti nkomewo tovaako.